Kikyusanga. Naye gwe ogenda kulaba ekirituuka kuli mwali. Bw'obanga osanyuse nnyo. Ogenda kundoga. Lwaki ogenda kuli mwali ani? Nze nkubuulidde. Gugenda kukyama. Tewamulabye omusajja eyabadde anyiize ku Bobi Wine. Ani? Oyo bwedda alimesa Bobi Wine buli kyakola. Ojja gulaba gye guli. Kibiru ku Bobi Wine is blocked from going. Ojja mulaba. Omumwa kati abantu bakoowa tebalina budde bwammwe bw'omucunya labira ku babize bw'olaga obukambwe ennyo mu kiseera ekikyamu kati ojja kulaba omugenzi simanyi yafa omala olaba ebijja bituuka mu bantu bwe bati Kakooza Mutale yafa taliiwo genda omulabe nze byonna ekinnuma ennaku zino abantu kale basobola okusowagana ng'abantu tetukyayinayo we tuyinza kugamba nti daddy kankutwale mu inbox nga sigenze kukola live anti the best way kwogera byamabyo byonna byalowooza nti okubisaasaanya naye nga ate nze ŋŋamba waliwo kiriyandi bakijjawo ffe gye twateekawo fwe twali tulina enkola yaffe nga tumanyi nti omuntu bw'aba anyiize ne munne dialogue is the best way newenze daddy ne bojja n'onvumiravumira mu inbox naye nga tonkoledde live ate nze sikikola aŋŋamba kiri bete ekyo netwesotingira eyo mu inbox other okujja ensi yonna netegeera we nakyama ensi yonna netegeera bye nakunyumiza nga tuli fe ab'omukwano munaaba bwe wakula anti kati abaana bo balowooza nti engeri gyayinza okusensula n'akumalamu akajanja n'otadamukumanyira balala internet egenda okumalawa like ndabanga eyo noonye ennyo abantu kati ebizibu byabwe babimalira ku intaneti abantu abagamba nti buli ekirungiro kijja n'ebibi communication okujja yayamba omuntu ogenda embaali wandibadde ogenda embaali kati siringi 2 zikutuusa embaali n'okudda kubanga okuba simu ne mwogera oba WhatsApp siringi 10 oba otuuse oba 5 naye ebigenderako byayongera okujja okwonoona byeyajjirako oba naffe abantu fe twagitegeera obubi naddala ab'e-Uganda nedda n'ab'ebweru era nabyo bwe bali nabo beeswaza era abo abaswala ebweru baswala lwa intaneti kati kye tulina okumanya ekigambo emizi okwogera ennyo nalabye abaana nga beemazeemu bwe tulaba nti buli gwe batenda ndi gundi ayogera nnyo atandika okugjayo n'ebyaba ne najjayo kino najjayo kiri byebimu nga bwolaba byasibizza ddiini lubowa era kwogera n'oyitawo bamusibye ate tajja kuvaayo oyo ne bwanajja n'akaswaki katonda kasenyesa ne bwanajja n'akaswaki katonda kaava okusenyesa bw'ati bangamba bamusibako dde era ne bamuta ebyo bibaawo kiringa era bw'oba walwalako n'oddamu n'okola ki ononnanjagala naye ayagala kadagala mbeera sinungi anti alaba obudde bwekyanga alaba obudde bwekyanga naye abaawo wano bandibadde balamu weather simbi nnyo nga beeri mwatu abantu wano balina ebizibu ate bingi naye nno daddy okola seno manyi no wakatandikira ku 5 buli lunaku kati The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations,
From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Musana nga gutuli bubi. Oba ovaayo bulungi awo tuba twaka nnyo mu kasana. So, njagala okubategeeza nti ebyatulwanya byazzeemu. Ebyo byo byaddamu dda. Bana ono omwana ye wamulabye nga tetunnagenda mu maaso. Ono omwana taata we yamuleetedde mu nnyonyi ku prom party naye mu ssomero nga liri awo. Madina Islamic. Ssomero Madina Islamic liri ku Bombo Road. Madina Islamic eri Nsanje eri ku Masaka Road. Walinga ku Sumaya. Madina Islamic. Yamuleetedde mu nnyonyi ki? Yino kagundu. Kacoopa akamyufu. Akabaddemu ebimyufu. Namulengedde ng'omukazi agira ati ndi wuyajja. Omwana. So naye taata zinalabye si musanyufu. Muki? Alinga gwe babadde bakase. Okumuteekera mu nnyonyi? Ono omukazi obwedda gwenda. Mbu teyabadde prom. Yabadde edduwa y'abaana ndowooza ba P7 oba senior 4. Abagenda okukola ebibuuzo bya P7. Ekizibu muleetera mu Coopa n'aleeta. Ekikulu nti ebintu bye tukolera abaana tetubibakolera baleete first grade. Tubibakolera kuba nti osanyukirako omwana w'omuwesi ebimusanyusa. Tetubikola kuleeta first grade. Otherwise, gwe tewandivadde nakwosomayo bwekati nga mwali munnaku nzibu. Wandibadde tolina kyojjayo. Kuba nze nkugira mba njagala omanye nti kyensobola okufuna nkisheyalinga naawe. So si kwa first grade. Kati omanye otunula n'obuzaadi z'omukika ziri mu mmeka. Nga ne amuleetera mu miigi anaagireeta. Kyoba olina okukola kimu kyokka omwana amanye nti omuzadde wange ali wamu nange mu mbeera yonna era anjagaliza ebirungi. Kale annenyisiza n'ennyonyi nga naye tagirinnyangako. Wantama kyova sikuddamu. Nze munnange ojjompa obutwa ndaba tutera okulya ffenna. Otera okuleeta by'olyese ng'olumala okulyako ebibyo ndaba gwe mulembe gwammwe kati ng'ompa. Kakati olaba muzannyi wa Tanzania? Ndaba mukulu alayika yakomyeyo njo namukubiddeko teyankudde. Yabadde alidda. Yabadde alidda. Akoze. Naye mulwadde.
mulwadde. Olaba Kasuku abeera mu mbeera bweti. Mulabe bwafaanana. Omukakkamu. Naye ndowooza abantu balwalenga. Abantu balwalenga omuntu afuneko ku bukkakkamu. Nanti kyova olaba nga mukakkamu awo aba atunula eri Katonda nti ntwala amubuuza oyagala kuntwala abuuza malayika eri. Ndi wano n'omukadde asinga omukadde mu Kantu Fraternity. Naye nga njagala okubeebaza okubeera nga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wano naye anfaanana enkula. Anko Kuku akoledde waka. Akoledde waka? Bambi yeewaliriza. Naye olaba ndi ulwadde nga kamusise nnyo. Bambi kikoledde waka. Nga yeebisse. Mulaba yeebikkiridde n'okwebikirira empewo emuyitamu. Ndowooza ali mu kishooti. Kasuku Bambi Kasuku akomyewo. Naye wulya byagamba. Okwebaza abakyali bange bonna abanjiriddewo omubiri abandaze solida ne banjirawo omubiri. Welcome to yet another edition of Kasuku. Wulira obuwombeefu bwa Kasuku. It's been long. Okimanyi nti omuwa obw'obudinkoni omuwa kuba mu dinkoni okubeera ku channel kuno twali twarekodingayo ko twarekodinga naye mandi mandi yali ezise bannange naye oluusi yali mulwadde ne koolo tewamulaba nga agamba awulira buli wamu wamuluma naye kano akantu kajja kututta kati omusajja wuuyo akoze akantu ng'ali ku kitanda yandiwummudde naye olabye yenna bw'asowotose alinga eyavuddemu olubuto. Kasuku tobanga wajjeemu olubuto. Olubuto lw'abandi bw'oba walugyeemu bw'obanga bw'oti olwalidde wiiki emu wenna oli bw'oti. Naye ffe atutya abalwala n'omala ebbanga. Kuba kati g'olwala buli ssaawa emyaka gyo kati emyaka gigenderedde immunity system ye eri wansi amagumba gakugamba tukooye wummula eka naye olayira. N'ennyindo yennyini erayika ekuzitoowerera. So ndina Muzeeyi Kagatto tuzze wano okubeera nga tukola real time with Mimi. Saagala oyogere kintu kyonna. Muganda we yafunye kaadi. Ekyo nali nkimanyi. Ate waaliwo amuvuganya. Ate waaliwo. Aliwo. Zahara. Kati Zahara yaliwo Makindye. Ate kati oyo yali amuvuganya. Nze nali ndaba nga tewali amuvuganya. Ne bangamba ku ddogo eriri ewammwe. Nga bwe baalogaani. Bandibadde bayinza omumma kaadi. Nga bwe baalogaani. Ngo wabingamba gwe kennyini. Gwalira bali abasalafu abasomeddewo kamala nga tebagiwanga relativu. Mama nze abantu bange bonna bali mu bifo binene. Ne Leyini. Bali mu minisita. Leyini emyaka 5 si mingi bajja tumala batuwe kaadi. Mukwano. Leyini tebadde tuli mu kwegumya. Nze omanyi nze njogera amazima. Tuli mu kwegumya naye embeera Leyini yagambye emyaka 5 si mingi. Olabanga lwaki yata gwe oba si mingi yali bwe bandikuwadde wandisirise busirisi kwolwo mwekamba buulire abantu bangi nnyo abekonsolinga bwe batyo era nze namanya nti tebajja jimba nti wajjira ki ogisaba yali azze kugezesa anti bw'oba oyagala okugezesa ogezesa oli eri nga tozze eno nojja independent. Mukazi yakomyewo n'atugamba ate kati yakomyewo ali bulala. Bone bakuyita aliwo mukazi ki? Ameri yakyambadde. Okudda. Gwe tola oyo naye gundi bagimuddiza tebeesimidde kawande. Enki. Gundi. Kiyaga. Kadi kiyaga ye. Ate nga banaateeka wani. Nga yasobole. Ati yabaddewo abantu anagamba ne bagamba tunajjayo be tujjeeyo. Gy'olondera Nyanzi yatuttewo. Era Nyanzi yaluwo. Chairman. Owawa. Chairman we NRM. Ate n'atwala wa. Yali chairman we NRM. Mbu yagizaayo. Omanyi kati kankubuulireyo ekintu kimu. Singa onoba mu bufumbo. Musajja n'akutwala ewuwe. Bwe bamugamba nti bakutte n'omusajja wali tawakana. Bana ye amanyi wava obuvi wa musajja ate okujja. Waliyo okunoba nga onobedde ebyaddala, waliwo okunoba nga onobedde ebyaddala, bamu ebintu by'ekisiru. Kaakati gwe oli mu by'ekisiru, nze nkugambye ekintu kimu.
yavaayo eri yanaabayo yamala ebbanga ddene nga chairman tekiba kikadde nnyo oba tekiba kipya eri bantu nga bagambye amaze emyaka egi ng'avuddeyo egyo mitono bantu bamala n'asatu ne baddayo gwoba oyagala nze nalabako ku wano Kateegaya yamala emeka ate naddayo bakati gondi n'ekisanja teyeesimba naye ku mikolo kati akyavaayo ani Mbabazi yajja ne go forward ekibiina kye kyalaga kuba kyandibadde nga kireeta n'abago nkugambira nti omuntu obo bonna bonna kiri kyenagamba nti omugagga aba ne bukadeyi kwagala kulaga nsi nti we are democratic olaba n'abadde gundi wange yeesimbyewo bye bateekawo mbeera eyo kulaga bali beebweru nti olaba n'abadde gundi wange yeesimbyewo ne yali ame komanda yeesimbawo amanya Muchega manya gundi Mugisha muntu ne yali gundi Kizza Besigye namukkiriza ne yeesimbawo ne yali prime minister naye olaba mulese yeesimbyewo amu democratic byababa banoonya kumbe tebiriyo oba oyagala okikakasa labira ku gundi kati nze kyenjagala omanye mu byabufuzi kwoba olabira nti omuntu akyuka wadde yavaayo ekibiina kya Station Mayanja eyeesimbyewo yani ye Kasibante nina posta ze nga za gundi nga zeni arena yakyuse mukwano kwolwo yavudde eri kyabaddewo nga bwe kyali mu mupiira gwa Express dadde omuntu asobola okwekyawa n'omuntu n'akyuka ono muganda we bwe yajja n'ateekawo ekibiina n'akyuka mukwano olwaliro kati nkubuulira ku bantu ba NRM tamala gakyuka ebyo era talikyuka era omuwulira ne Nadduli olaba ayogera bingi Nadduli naye olaba embeera gy'alimu bano si be basaveya ne wano tunaasigazaawo ettaka wano wano waliwo akataka kanaasigalawo wano live stream baazigobye mu campaign bino ebyokugenda ng'abantu balaga update kati tuli wano kati omukulembeze agambye kino kati omukulembeze agambye kino ebyo baabigobedde ddala omukulu Nnyombi Tembo mukwano gwange ng'ali annyonnyola ate ng'agamba nti live stream ye teyasigaana as such ye kyagamba nti bwekuba bino ebyo byolangirira obululu nga kikulangirira bululu yogera ebyo oli byagenda okukola ki nga ebimaze okwogerwa oli so si gwe kulangirira nti gundi awangudde nga tawangudde kyekyaganisiza mainstream kati mainstream eyogera byetalina kwogera naye bw'oba oyogera nti omanyi kati gwe ngeri gy'oli munnamawulire mulungiko as far as elections bakyama oli nga babatuuzizza wansi abaleese bwe banayonjanga wano kakati okusinziira kulonda nga bwe kutambula bw'obeera olangirira ekintu kyonna ekyokulonda ŋŋambe wano waliwo okulonda wano we tuli gwe bagambe nti okulonda wano kutambudde bwekuti wabula byenno byennangirira si bye byenkomeredde bw'okateekako naye okusinziira ku bikyaliwo bye bino bye bakyagamba bwe bati naye ebisingawo bijja bategeezebwa anti ebyo tebabyongerako ze disclaimers olina okukola ki ogambe nti ebisingawo ku bikwata kulonda akakiiko k'ebyokulonda kajja bikola ki kajja byogera kati oli n'ayogera gasiya we nga abantu wabawadde kyewalabye wano n'agamba nti wano oli yafunyewo obululu 9 ng'ate yafunyeewo 8 n'abyogera naye gwe bagambe naye byenkomeredde n'abalaga nti ebyenkomeredde byayogedde ki byebyo so si gwe kulanganga gwa olanga ebyenkomeredde ekityo bwe kigenda okubeera ne live stream oli tayinza kugaana eryo etteeka talina wakuvunaanira ajjeyo etteeka lyagaaniramu abantu okukola live stream kati bwe mba nkuba ssimu nga ndi n'omuntu nga mulaba gy'ali gwe n'agenda tebikola bimu amateeka galina bye gakugira kati eryo baba bakukwatira mu liri okwogera ebitali ebyanjwanjwa naye oyogera electoral commission byetannayogera kakati naye babuulire nti bino byenjogera byendaba wano naye oluvannyuma ng'olina n'obujulizi electoral commission ejja kukola ki ejja kujja ekakasa ebyenjogera kubawa ebituufu ekyo kyekibeera ekituufu naye oli tayinza gamba mbajjawo ku live streaming kati embaga yange eri ntugenda embaga abantu mbawa butereevu ebiri ku mbaga ng'ogamba nti lwaki okola live stream tekisoboka
tekisoboka segeza baweze emipiira egiri live kalulu kokka anti kati ekyo okujjako ng'ogamba nti olina kyokweka mu kalulu kokka anti mu kalulu oyogera mu biseera bya kalulu oba mu kalulu mu kalulu mu campaign okutandika ne campaign mpaka UCC yagobye ezo live stream anti UCC sigundi ya electoral commission ebyampuliziganya bino bisobolera ddala okuleeta obuzibu singa abantu batandika okukola miscommunication bayinza okuba nga omukulu Nnyombi bye yatidde naye mwami Nnyombi biri lwaki teyabitidde ebyokugaana agenda okukola campaign ne bamugamba nti eno toyitayo eyo si mwagwa esi gyagwa mukama oba ogezaako okutangira obuzibu tangira obuzibu bwonna obusobola okugwawo nabuli nabwo bukole ki kuba nayo kibaba bakozesa communication eba communication eyo gibaba balimu essaawa eyo yandibadde nakyakikola kyakitunulamu tulina n'okumanya ebintu ebimu nti bw'obanga omanye abantu bansesa ogenda n'ogamba nti ono muntu waffe bw'aba muntu wate lwaki tomuleka n'akozesa byonna anti wuwo kubanga n'aba live streaming ababibiina ebirala gye bali naye lwaki kinyigiriza nnyo oluvannyuma lw'okuba nga balina kye balaga ab'ekibiina kye balowooza nti tebakyetaaga kati ebyo nabyo biyinza okukola ki bwe tuba twagala ndowooza ebintu yandibadde ground yandibadde leveled bayiswa mufumbire baamukwata naye baamuwadde kaadi kaakati singa tebamuta campaign agenda zikubira wa wano tulinawo omuntu gwe baasiba era omwaka mu kulonda kuli Kayindo Tafire yamukwata ndowooza n'amusiba n'okulonda kwonna ng'ali muki ali mu kkomera era n'amuwangulirayo kisobokera ddala ne Nubianiri baamukute ali mu kkomera yakoze tomanyi Nubianiri baamukwata tojjukira nga bava okwewandiisa bw'aba ali mu kkomera ajja kuvaayo teri gw'olowooza abantu abasooka mu kkomera omu mwebali naye yafunye kaadi ajja kubwa mmeeya ekyo nali mbagambye nti ekyo bakyonoona ekifo anti gyakulidde eri wa enakawa kati nange bampe nkulidde naggulu bampeeyo wakulya naggulu nga nti ayo kaadi tuba tugisse mukwano shiya olina amaanyi gwe naggulu ani agalina enakawa nze ngamba Nubianiri singa baamuwa okwesimba ebbombo nga mmeeya wa bbombo lwe kyandikoze amakulu abanubbi n'obaleetera omunubbi nti mmeeya wa wano ate nga baali bakakiika n'embuga wa Bobi Wine abanubbi baali bakajja nabagamba nti bannange kabala sunudi maafi nti kakati mbaleetedde munnammwe ono yaba abeera gundi bandimuleseewo ekyo bandibadde bakimaze naye tebakibala kifaanana nga singa wavaayo faatha yenna nga yeesimbyewo bw'otamuwa constituency ya Lubaga baba bakuwangudde kyekyanumisiza kaadi kyekyatumisiza kaadi mulimu ebitundu kakati gwe Bahrain nze nkugamba nayo factor kifaanana nga mbuuliraayo omuntu omu ng'alina ettaka sikuboola gwe okumanya eddiini y'okuboola kati singa obadde ogenda kusaala osobola okuwa omukatuliki zinzimi yaafu newuzu owamigugu akuba ono ayagala bicycle kick kali akalagala kali katale wakatuma n'erinnya bakayita bicycle kick era kyekakoze abantu abali mu akadagala kaddadi kakola kamanyi ga kisajja bakayita bicycle kick kayambye nnyo abantu abali mu bicycle kick mitwalo 28 okagula ogenda kakozesa ki gwe naawe kakati dadi ate akadagala ko njagala okateekemu amagezi saagala naawe otufuukire ekizibu ate lwaki kaguze abantu abalinamu ku ssenti nga bwe banaaba bakuze kiiki nsinga bijjiramu bubi bajja sobola birira abaana era gagenda ng'oguza buli muntu kuba kakolerawo kati abo bagundi sibaagala abo
ko kyekaliko nako kabuuza kayambye nnyo abantu bali omanyi winter yayingidde e Bulaaya ate kyalabe kubanya akasabbuuni abantu b'e Bulaaya akasabbuuni mukaveeko abantu b'e Bulaaya muve mu bintu byokwenyumunguza n'akataabu bicycle kick nungi abantu naye abasajja bokka neri abakazi ate nabo nina eryabwe omusomo gwammwe gwaddi musomo saagenda gwaggwadda gundi taito gye baaguwa yaŋŋaana werekeramu ak'obuntu waliwo naawe luwezza nga tewetaaga kukugamba nawulira nga tekizze n'ogamba naatuula ntya banandaba batya ono nga jasoonoka ddawa okumanyidde ddala abaana tebakyalina yakkola okeera bukeezi wano ku theatre nga talina nakyagenda bwetuuse ng'ozungana buzunganyi tosobola kufuna ku mirimu era ne mmande okeera wano gwoli luddawa gwe ojja kubuuza gwoli luddawa ndi mukukola ndi mukukola olwawo naye kazunga olwako azunga n'amafulasikο olina nakawere teyagamba kukola kaddeyo tekirina bantu nakirabye kakati yembeera eyeriwa bamigugu be bakatwala kyekyakutwala mu migugu mutwambuze kumbe emigugu tetwala bintu etwala buddagala etwala buddagala bw'amaanyi ga kisajja olinayo baganda bo bonna abali e Bulaaya njagala olete bwe batuusanga okutwala ebintu obireete olabo batebali batuteekera ddala wali dowa to dowa bakola to do fe tukola Amerika tutwala nyina omuntu wange wenyawa mutwalirira eddagala ddagala ki asesema mpozi nga habo bwe litaba habo tetulitwala habo eriryo neryaliyina habo azin habo oyoyo lijja kgenda njagala abamerika bange abali awo Boston njagala bawaayo ku bintu buli omu njagala ayoye bambya naye okimanyi nti omuntu omuweereza ekintu n'akirabiraawo nga kiki bakyali bange abali mu Amerika we Boston Massachusetts njagala muyoye nesenga wange yakomyewo amazeeyo emyaka ndowooza nga 4 njagala muyoye njagala bawa ku bintu gwempa ku binyeebwa gwempa ku mukene gwempa soya gwenaawa ku nkejje gwenaawa ku balugu muyoye mpe bamigugu babindeetere njagala funayo mugugu gwange gumu migugu logistics yafunayo mugugu gwange njaweereza ku Bamerika bange bambeereddewo nnyo ati no yembeera yo mbadde nkyakugamba ekyagundi ekya Nubian njakalukadi bagyonoone ya Nubian eyo bagyonoonye ne boonona n'endala yawa endala gye bayonoonye eya Central bawaddani Lubongoya ajja kawangula Lubongoya jukira muntu wa Nopu nnyo anti nze si kiwakanye ekyokuba wa Nopu era bulijjo naluli eyali eyakwata ekya Central gwe baakiwa Nyanzi kati atagala Nyanzi teyali wa Nopu kwolwo babba akalulu bali baani abaali nabo ababba Nyanzi chairman mulamba tebasobola kubbono teba anti sibe bazze kati nno nze nkubuulira kino Kampala yenna yateekebwamu aba Nuupu mu kulonda okwaggwa Shamimu ye yawangulako yekka mu bonna kitegeeza nti abantu tebawa Shamimu lwakuba wa Nuupu baamuwanga Shamimu nga tebamumanyi nnyo baamuwanga Shamimu kati baamutegedde kubanga bwe bagamba nti kaadi ya Nuupu ye yamuweesa n'aba Nuupu baalimu naye ne batabawa kati n'awalala gye baagabye ekyo nkikugambira wano era nkiddamu eya Mityana eya Joyce baagala baagigabye alejjukira n'abakoba yakomyewo naye kati wobuuliza nti birungi ki omwana we oyo gwe Mityana ye Nabbosa omanyi naye yabanga leyini olwazannyayo akazannyo nti waakabi n'endala gye baagabye era gye baayonoonye yakira chairman kira municipality omusajja abaddeko incumbent bw'omumma kaadi ono gwoleese bw'ogamba nti bantu balina kuba ku ground bagambye kiweesezza abe bawadde kaadi lwa nsonga nti kati babadde beetegereza nnyo omuntu kw'oli ku ground tolyangamu ku mukululu kwe kakati njagala kuwaayo kino
ku ground gwe bawadde kaadi ya gundi kwali eyani gwe bawadde kaadi ya Nyeko ye Makindi Zahara anti bamujja eno ku ground gyali gye bamututte ajja kubaako kyavudde ku ki n'abo abadde bagisabye babadde bakyalina kyakukola baali bamuleese eno waliwo n'abaali basabye mu area eyo ne babamma ate abasabye n'obamma n'owa ate asabye eyo nanti ono yabadde wano ng'ate tebalina bye babaawulamu kubanga wano talina maanyi ate erija n'agafuna tagalina tomanyi nti eno babadde abantu bamuyeekedde nti yatunda ebyuma bya state council ebyoza enguudo n'ebyo kya kasasiro golooza eri abeeri tebabimanyi oyagala kugamba gwe tobimanyi mwefuula abasirika manyi nze mwantama boogera ku kintu ng'okimanyi olw'okuba oli omumanyi otya okuswala naawe wenyini Zaala simumanyi Zaala tokiwulirangako nti ebyuma bya kasasiro oyo y'omu ku baali mu nankani bitunda Zahara simumanyi era naye nkakasa tamumanyi ajja kumanya ajja kugamba nti owaye munzita simumanyi kakati namulaba bulabi mumanyi bumanya nti sipiika wa gundi wa KCCA ate kati simanyi oba ekifo abakisigaza bw'abazza eno tonnamanyako gwe bawadde kaadi ya gundi yawaggomba bimukwatako omanyi mbimanyi nnyo ebyoyo mbimanyi nnyo naye omwogera ne musirikale era essaawa yonna gomba gwe bw'oyogerako nga bakulumba bubi nnyo 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 tuleete ate kati tebakyayina obutambi nga gwe bawadde gomba we bajja Namulindwa nga alina gy'ali ate avumirira bubi nnyo omunene tubuleete omanyi bavuma bakuvumisa ne bakuvuma biki tubuleete bwe tuba twogere kiba tetutegeeza nti ye n'abakooba yandiyoolako emiti yana nga tamenyese atajja kayoola ku butamenyeka kuba ne gundi ajja kudda baagala baagala ye akomawo nga independent kakati bw'akomawo Sewanyana akomawo independent kakati baagala Roy ajja independent ani Roy bafudde Roy ajja independent senta mwana ayitawo gundi agenda kuyita yani Nyanzi oyo Roy ali ku independent ate Roy nno gyali gye nnondera ground gyaliko ground ya Roy gye nnondera era Roy nnoonyaako era Roy nange nnoonyaako Roy tunoonyeeko campaign ye Nyanzi siina adde campaign yange n'emu ate sinsigaleka nga simanyi kyamunoonyeza anytime tubeere straight nze ma kyamunoonyeza kamwokya nti ate kati yazze mu sentro bw'omunoonyeza mu sentro nti ate kati yazze Kawempe naye yennyini tamanyi waayina kwesimba yatubuulira asula wa manyi nabyo bikulu nze munnange so eno kano akaluuka abano amaanyi nga gaggwamu Farida Nambi ne Nalukoola Nalukoola nti kakati ali mu driving seat empozi yakyalimu oyo mulimu ebintu byolaba omanyi naawe weegezaamu n'ogamba naye munnaye olinga yakukuba eŋŋumi y'omukutu naye nomunaye dadi akaluluka bakazibu nze saagala abanalukoola tebannalegeza era Nalukoola kati w'amaanyi nnyo kyakola njagala Nalukoola mpeeyo akantu ne Farida Nambi ampeeyo akantu badde njagala nnyo Nalukoola mutuuze wano Farida Nambi muteeke wano ntuule wano tekijja kukola sense omanyi munankani ethically nakyo kiba kikyamu bayinza okwekuba era bwe beekuba gwe olina bukuumi ki bw'otaddewo ku ngundi yo banammwe wali bani nze ndeka oli mwana wa munene bakukimaawo n'akanyama ne kabula gye kaalaga kati buli omu ampeeyo akantu ng'ali separate ali yekka njagala ne Joyce baagala ampeeyo akantu minisita ampeeyo akantu minisita ye tujja kumunoonyaako bunoonya minisita ngenda mukubirako ngenda bakubirako mbasabe akantu naye oli naye n'abakooba naye alimba naye nga namwagala nnyo nga endejjewa n'abakooba akyalina amafiga ge yalina maama n'abakooba alina figa omanyi omuntu kwolabira alina figa kwambala gomesi era figa nesigalawo alinga nze anfaananira ddala mukwano wejje mu bintu ebyo ekigambo figa muleme munange tonjasamira muzeyi kuba naawe mbadde njogera no ku bakadde abayise siina kyenkoogeddeko omwawe munne ekitiibwa ekyokuba mukadde omwawe munne kino ki ekiriwa omanyi omanyiira ayambala gomesi n'akola atya figa nekisigala ng'ekyaliwo n'abakooba kino kankikulage wano ojja kwetwala wano ojja anti ngenda bakubira leero nga nkutwale
manyi nze nalabanga kawala kandabikira bulungi nga simanyi byalibeera n'abakoba ngenda okuddamu mulabanga wa poliisi n'abakoba nagenda nga yayambala yasinga onyumira uniform ya poliisi mu byafaayo ne kawala gwe bayita kawala w'egindi naye munyumira waliwo nono omukyalo omulala wa traffic omusiraamu naye anyumira nnyo ye Shadiya yani omuwala Farida oba ye Farida alina ggulu eyo ndowooza ono jjajjaawo aluwa bakusiba biggata kata bikkutulemu ono jjajjaawo kino kyeŋŋamba ndi ggata yali kate ekutte omuntu yenna ayambala gomesi figa kino kikooyi kyekibeera wano naye bakubyumyola ggata kate okutukemu temwali mu ggata wallahi mu gomesi basobola okusiba ggata mu gomesi nga ndi baagala okendule wano nga wano gomesi basobola okusiba ggata naye lwe lunaku ndowooza luwasooka okunyuma ate oyinza obutaddamu kunyuma okyanvumeera okyanvuma okyaddamu okunvuma abula tonja Samira wanyuma olwo dwa olunyuma lwewanyuma saba nnyo Katonda nzandi manyi lwaki ngamba ndi oyinza obutaddamu kunyuma ono mwami wange oyo yani omugagga yali akaabira ki mugagga batunda batyo mugagga katono esenganga ow'ensonga mulabye naye era yawonera watono ayina sente yasooka afuna sente naye we yawonera watono manyiwo bano abasajja ab'amaddu takulekaawo n'atwalamu senga senga ate yali nankani nnyo mbaki naye no nga nawe tomuggyako liiso bwe yagiranga n'omugira oti ndi otunulawo wamutuuza kati lwaki naye banna nga yali ayogera ki kye wali owuliriza omanyira ndaba omukyala weewombekako oko bw'oti laba omukyala ono ne basinkana n'ono akola akantu naye era nina okwesimbawo ddadi kuba zo gomesi gomesi zinnyumira bwe kiba nga abantu besimbawo lwa gomesi ngeri abaana gye bavumamu ebyokwesimbawo bireke ate bagenda kunvuma ki nafukamira nako eri omuntu weswala toyinza kubanga tomanyi kufukamira nafukamirako naye wano ng'osaba Katonda nti tuvaawo ddi ogamba naye ndowooza olabye nti obwa nupu bundimu omukolo gwe gwali gukunyigiriza gwali gukufumbikiriza gukutadde ku kisenge ate gutya naye wano ng'agamba nti kyeŋŋendako baama ng'ogamba nti kyeŋŋendako nfudde nze naye ng'akusezza kasiisa agamba nti weewombeeke we mubalanga munja Samira laba oyo ne basisinkana nalyo neeryasama wano naye bannaye Mukama mulungi ensaza ettama naye kino kyali kiddadi kirabe ge matama go olowooza bakuteekako gamulala nali munene nnyaawo awo wonna abaali awo baali banuupu bonna baali banuupu abali awo bonna ninge emikulu ng'ate ginyuma ono senga wange mufumbo yitawo tugende saagala bafumbo naba yandigenza okuvaawo nga takyakumanyi kiki ekyo enkoko fe abako tubawo enkoko za mitwalo 10 n'egi enkoko egi tugigula wali muwina ya mitwalo 10 n'egi nga ŋŋanda ogirabanga ŋŋanda daba olukokola lwayo manya akawawaatire ojja kuddamu ebyo ebyekisiro ebyo muva ku bukonga mwayuuya baani ate nkutidde nze ate nzijja mwabo nnyabo va ku abamufumbira sekoko eno si kokko wallahi teyali sekoko no oluwombo lwa nkoko emu teyali sekoko zino enkoko bazitunda mu ayimiridde ewaffe bakuyita omuko n'obeerawo ng'emmere bagikuteerako teweekwasa mwabitaddemu ebirungo buli omu gy'alyako era mwena ne tubaliisa ate oli musiru muzibu nnyo naawe gwe balaamiriza gwe tukwata ne bwe badduwa nga bagisomera omuntu bagamba nti abasigadde babagobawo embweno gwe musiru ate muzayinze kankubulyeko okaddiye naye ogaanye okutegeera nti okaddiye akatwako akalinga ekikata kye basaaniikirako tuvude mu mbeera tuveemu nedda lyakikuvumya ate n'odigida
Bolozo koze ekyamaanyi ekisembayo. Ndabye ekituufu. It is not funny. I'm not saying that It it's is funny. not funny. At your age, it is not funny. But it's awkward. It is not funny. Weeyogeza ebintu ebitajja mu myaka gyo. Ebyo bijja mu myaka gyo. Ovuma otyo omuntu bw'otyo. Olaba. Kyova olaba oli mu migugu. Kambeeremu. Mutikka nseenene. Tutikka enseenene. Museenene alabika atandise. Agenda kutandika. Museenene atandise. Naye ngenda kugulawo kampani etwala abantu mu nseenene. Kakati nno nze Bana etsoka tulange Gibbs Bridal. Gibbs Bridal yaguddewo officially. wa Ekisaasi ku White Horse Mall. Olina okugjayokko. bangi. Ekikulu oyaganya ebintu by'obwere buli wawuli ekintu kyenkoze essanyu lyo lijja nga ggwolabira ddala bwe kimu bulamu bwo kati kyabwereere. Ndowooza olowooza ninze maaso niseeyo mannyo biteekawo. Saagala kummanyiira muzeeyi. Kugamba ojja yitayooko olaga abantu ekifo bwe kifaanana wenna ogamba mbiteyooko. Bwe naagendayo bwe nti ne nvaayo nga nfaanana nga ow'emyaka 3. Tolaba nti nno Gibbs Bridal beekola nnyo. Leero si akedde kutukyalirako. Naye nga mukambwe. Ate nga kambuwalira bani. Nga mukambwe CEO nga yeetegereza alaba oba bye mwamugamba. Yasaba bye twataddemu. Naye avuddewo si musanyufu bulungi CEO. Wamuyitamu. Omuzzukulu we oli ajja atwegezaamu. Ani? Lwagiba. Ng'agamba ki? Tegereza edduuka n'agamba like it is I'm not not happy with giving. it. Yes. It's not worth it. Naga work more. Naye kankubulira nze manyi nakalabira we. Wanyisa akasiima. Gwe tewakasiima. Naye ako kaŋŋamba tekakusiima. Nasiruwalire muli. Mbu bajjajja kubula naye jjajja waako tekamusiima. Naye kasi. Nedda. Mulinzeemu. Nedda. Mulinzeemu. Lagiba bwe yagamba. Mulinzeemu. Owaayo. Ebiri ku intaneti obiraba. Oba ennaku zino tokyaliko. Mbeerako. Abaana abawala enneevuma gye beevuma ku intaneti. Ebyama ebyavuddeyo. Buli abakazi tebakyalina budde butereka byama by'abalala. Anti kati ekireeta obuzibu nti kwogera nnyo. Omanyi bw'obeera ku intaneti olw'okuba nti essimu buli lunaku oba nayo ne data abaako ne wifi ebifo okuba nti bibeeramu wifi. Onyumya emboozi n'eggwayo. Ng'olaba ekisigadde okuba ekyamagezi kwogera bikukwatako. N'otandika obbiwa abantu. Naye olunaku lwonna omwaka gwonna bwe kali kutanda n'obaako ky'onyumya ekikukwatako oba ekikwata ku balo, that will be your end. Weewalanga nnyo okunyumya okuwaana ebikwata ku balo. Bano babadde beeyogerako bo nga bo. Anti nze tuli ba mukwano nze naawe. Omanyi byendya, omanyi byennywa, omanyi byentambulira, omanyi nnyingiza mmeka. Ne tunyiigagana ne tugenda ku live. Kati mu kugenda ku live kitegeeza nti temukyategeera. Nakugambako oba onaakikyusa oba ogenda okikyusa nti bw'obanga onyiize nnyo weewalanga communication yonna. Bw'okyanyiize sikikyusanga. Naye bw'ogenda kulaba ekirituuka kuli mwalyo. Bw'obanga osanyuse nnyo. Ogenda kundoga. Lwaki ogenda kuli mwali ano? Nze nkubuulidde. Gugenda kukyama. Tewamulabye omusajja eyabadde anyiize ku Bobi Wine. Ani? Oyo bwedda alimesa Bobi Wine buli kyakola. Ojja gulaba gye guli. Kibiru Bobi Wine is blocked from going. Ojja mulaba. Omumwa kati abantu bakoowa tebalina budde bwammwe bw'omucunya. Labira ku babize bw'olaga obukambwe ennyo mu kiseera ekikyamu. Kati ojja kulaba omugenzi simanyi yafa omala. Bw'olaba ebijja bituuka mu bantu bwe bati. Kakooza Mutale yafa taliiwo. Genda omulabe. Nedda byonna ekinnuma ennaku zino. Abantu kale basobola okusowagana ng'abantu. Tetukyayinayo we tuyinza kugamba nti daddy kankutwale mu inbox nga sigenze kukola live. Anti the best way. Kwogera byama bibyo byonna. Yalowooza nti okubisaasaanya. Naye nga ate nze ngamba waliwo kiriyandi baakijjawo ffe kye twateekawo. Ffe twali tulina enkola yaffe nga tumanyi nti omuntu bw'aba anyiize ne munne
dialogue is the best way. Newenza dadi ne bojja novumira mu inbox. Naye nga tonkoledde live. Ate nze sikikola. Aŋŋamba kiri bete ekyo ne twesortingira eyo mu inbox. Other than okujja ensi yonna netegeera we nakyama. Ensi yonna netegeera bye nakunyumiza nga tuli fa abamukwano. Munaaba bwe wakula. Aha. Anti kati abaana bo balowooza ndi engeri gy'ayinza okusensula. N'akumalamu akajanja n'otaddamu kumanyira kumanyira balala. Internet negenda okumalawa like ndabanga eyo noonye nnyo abantu kati ebizibu byabwe babimalira ku internet. Abantu abagamba nti buli ekirungiro kijja n'ebibi. Communication okujja yayamba. Omuntu ogenda embali wandibadde ogenda embali kati siringi 2 zikutuusa embali n'okudda. Kubanga okuba simu ne mwogera oba WhatsApp siringi 10 oba otuusa oba 5. Naye ebigenderako byayongera okujja okwonoona byeyajjirako. Oba naffe abantu ffe twagitegeera obubi naddala ab'e-Uganda. Nedda n'ab'ebweru era nabyo bwe bali. Nabo beeswaza. Era abo abaswala ebweru baswala lwa internet. Kati kye tulina okumanya ekigambo mizi. Emizi okwogera ennyo. Nalabye abaana nga beemazeemu. Bwe tulaba nti buli gwe batenda ndi gundi ayogera nnyo. Atandika okujjayo n'ebyaba ne najjayo kino najjayo kiri. Byebimu nga bw'olaba byasibizza ddiini lubowa. Era kwogera n'oyita wote kwa bamusibye. Ate tajja kuvaayo. Oyo ne bw'anajja n'akaswaki Katonda kasenyesa. Ne bw'anajja n'akaswaki Katonda kaava okusenyesa bw'ati. Bangamba bamusibako ddeera ne bamuta. Ebyo bibaawo kiringa era bw'oba walwalako n'oddamu n'okola ki? Ono nnanjagala naye. Ayagala kadagala mbeera sinungi. Anti alaba obudde bwekyanga. Alaba obudde bwekyanga. Naye abaawo wano bandibadde balamu weather simbi nnyo nga beeri. Mwatu abantu wano balina ebizibu ate bingi n'embeera. Naye nno dadi okola sseno omanyi no wakatandikira ku 5. Buli lunaku kati keeyongeza. Kati kalimu 328 mu gyendi. Kisinziira ani aku. Nanti ndowooza bikumenya mu kutambuza na biki. Kakati bempereza ne EMS. Bigenderedde emitwalo 11,800 okugenda obugenzi grams 5. Mitwalo 11,800. So ababa bagala omanyawo nti ezo omanyirawo sente zigenda okubitukutuusaako. Ate bwe mba ntutte na DHL ziba $9 okutwala obutwazi. DHL $9 okutwala. Kasita oba ku bulamu 0 gram. Omuntu abeera ku bulamu. Gulamu emu okutuuka ku grams 5 $9. Kasita aba ku bulamu. Naye ebyo anti oba tebayite omunnyu gw'ensi bw'oba ogegeza. Awo oba ku bulamu omuntu n'azirya. Bw'onaatya okulya $9 bw'onaatya okiwaayo. Ng'ate kyerigenda okuleetera bandikunya abaana banyaga akutwala ku sijje n'ali ezisikwadde ne zigenda. N'amala n'agamba lwaki oba toziwaayo. Tugende mu show eri mu Serena. Gule emmeeza. N'ogula emmeeza miliyoni ezi. Naye nga waganye gula kintu kya $9. Abantu bagamba bwe munamulira ndi $300. Gwe n'ogamba nti nkunyaze. Naye ate ze weegula ng'olemye oganye okupafominga ze weegula ziba mpitirivu. N'obutakwogerako. Oli aleme kwogera n'omuzibikira. So dadi omuntu ayagala akunoonya ku simu ya namba ki? Ayagala ku bicycle kick. The bicycle kick. Oba erika volley. Mulimu kaavu ne banana. Byonna bya njawulo. Eddagala lina lya mirundi emeka ddala? Nga 5. Mulimu bicycle kick. Mulimu volley. Mulimu kaavu. Waliwo banana. Kati wabeerawo gye tuyita marriage savior. 07524 ojja kubeera nga bw'omanyi okugulu kwa tripod. Okuba bicycle kick. Okuba bicycle kick. Obeere nga gwe teweepankikako. Naye kati okimanyi olina okukolayo eddagala eryo liteekeko mu kibuga abantu we basobola oddifuna. Kati bano ab'omu kibuga era nabo ssente ze zimu. Gwatolowooza nti tebiriiko ebyo. Ow'e Bulaaya bw'aba agula poloti egindi ekira. Bagimuguza mbu w'e Bulaaya era byebimu. Bakuguza poloti nti egula bwe ziti. Tebongeramu nti olw'okuba w'e Bulaaya. Ate nze wabula ow'e Bulaaya ate kati ye ku ddagala yayongeramu kubanga nze abalina oteekamu ka transport. Okusaamu ezagundi eza bakaliya okubireeta ne babituusa gy'ogenda. So abantu muleme wamma bwe bunene bw'oliko ennaku zino okwata 3 naye wadde okuntwalako ku Javasi.
anti bakubye tukyakola kati ate gwe wandintutte kuba kati nzifiirwa kuba tulinaawe tonja samira naye ndowooza kati wagguddewo nange neerabira nsimattuka nkonako bukonyi n'ozijukiza osinga okunjibwaya nzenna keze n'ovuma omutwe sigadde kyekimu waliwo olijjo yabadde ammanyirawo nemugamba nti erimu likulinganga ekkobe ekkobe olimanyi guno libeddira tolimanyi nze simanyi ebyo bintu byammwe byadda kibalugu seetaaga kumanya biso byadda bintu byadda nze ndi wa mulembe guno sobola kuddawo okumanya bintu byadda kati nga bansanga nga mmanyi ekkobe like how okay tolimanyi I don't know kale no tunuulira omumwago kakati olitegedde kakati olitegedde oyagala nnyo okunzikakkanya kakati erinnya lyabadde lindi bubi nakozesezza Nana wabula si byakusaaga eddagala erikola Nana muveeko Nana akola ne ku bantu abawunya obumwa toŋŋamba nti nkawunya ŋŋamba Nana ndiragiddeko abantu abamu Nana habo mauti washira eddagala eri nje namatidde kati ate n'okusinga luli bwe nabadde ndimanyi kubanga ate kyeryankoze obadde ozimbye ogutama kandaba erinnya linnya likyaliyo lyeriri lyamu ekitulina ki wayiyeemu Nana nemunyimunguja nensenya bwenti walwa nawo anti nabadde omanye waliwo ebintu ebimu byogaya nga ekintu okirina nga kati wano tetuli wano gwe wano bwe tuli wonna lino naddagala erisobola okuwonya endwadde z'osinda bulijjo naye tekuliiko gye bwakozesezzaako bintu banabyo natuuka ewuweeka nga waliwo eddagala lya pressure ndabawo erya gundi erya sukaali byonna nga biri awo naye nga tolikozesa awaka ewuwo naye nga ate nkulaba ozungu ojja daddi tugende mu ddwaliro nalisimba kakati n'olwekyo kozesa Nana bw'oba owunya akamwa buli lw'owulira nga embeera ekwonoonekako nyumungu zaamu mu pharmacies zonna ne mu drug shops bamutunda ate nga yakakasibwa National Drug Authority. Rachel Autoparts ali awo wakiseka genda wakuguza spare yenna omulungi gwe weetaaga. Ekigambo ekyo kyakulema okwogera kye njagala oyogere. Rachel Auto Spare. With the genuine parts. Genuine. Genuine parts. Yeah. So sikwagala bintu bya bw'oba teweekakasa makanika wo ng'akubbye ebbanga. Bw'amala obbikuguza agenda kukuweerako makanika. Genda wali bagikole nga naye waali awo ayimiridde akubire. Emmotoka bino ebakulima mbu bagifuuyira mu nnaku nnya eyala ekyo bagifuuyira leero enkeera n'agivuga n'agikuleetera kubanga balina gundi bagita gundi eyo gundi eri auto nga nungi nnyo ate emmotoka tebagifuuyirira bweru kugendako buli gasiya ebeera mu kasenga akendabirwamu mwe bagifuuyirira mulimu n'egundi ebyuma ebikaza neekala bulungi nnyo mu bbanga lyebadeeteko kalira lya nnaku nnya ne bagizza ku nnaku bbiri ng'ate balina ne garanti. Miss Glamour tulina new stock owa abaya dresses empanvu obuwoowo obupya ku stock na buli kimu ekirungi obukaaya era twa stockings ate nga tugenda kuddamu tu stocking. N'olwekyo genda yo. So gwe tobeereeyo n'olowooza nti bajjukize nakiri. Tewakyali nfuufu. Tewakyali nfuufu. Okyama bukyami no. Njagala kibategeeza tewakyali nfuufu. Tewali. Ate yo Gibbs Bridal edduuka erisinga okuba eddene ku moolo eyo ye Gibbs Bridal. Naye mwana yammanyidde nze yantamye. Sijja kulimba kana ako kamanyirira ddala. So genda tujja kuddabiriza gwe ayagala olugoye lw'ogenda nalwo ku mukolo obeere guest anekanekanye tusobola okukutungira osobola okujja n'ofuna eziri imported ze tuleese obulesi gawuni ennungi weeziri ate era tusobola n'okukutungira gawuni bw'oba oyagala yakubeera nga ate eri custom made nga yo tusobolera ddala okubeera nga twambaza ba bridesmaids bo muyina baby shower mwagala kwambala bifaanagana osobola okujja n'otunoonyaako so buli kimu tukikola awo twabadde twakagulawo bwetu ne tufunira kasitoma eyatuwadde omulimu ogw'amaanyi omunene ddala era njagala okwebaza omukulu tayagala mwogera linnya abantu beeyongeredde ddala okunjagala era October yenna ne November tugenda kuba tuli bize naye please stress us with your orders. Stress us with your orders. Yes. Continue. As we close,
please be informed nti Muzayika Gatto talina kiddako. Lwaki? Bayisa njagala mbeere nga nkubye akantu nga tolina kyogenda kwongerako. Juma jjako kamera. Teweewozaako. Nedda, tontiisatiisa yenzigudde ogenda kukola ki? Ogenda kukola ki? Ojja gende walala onvumireyo. Mbadde kyakuwa ku mboozi wano naye maama. Ng'ojja kukuba nnyo ne ŋŋamba nja gikuwa nga tuggyeko kamera. Simanyi gwe musiru gwe kiki osinga kwagala ajjako kamera. Ikop bakube babifaananyi. Oli kwenda bifaananyi birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukole. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bwoba ofiirirwa. Solo kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayo bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Oli kwenda bya bululu. Yes. Bakukube. Mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Oli kwenda bana. Bana dinedo ku butundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa mwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba Ikop. Oli kwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.